Alright, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuuliza webali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo yonna gy'owangaalira mbatumiddeko nnyo abettanira omukutu guno mmwe abajja mu comment section mbatumidde nnyo nammwe abalayiki nga ne musharinga mukola kyamaanyi nnyo. Jeno Kale Kayihura avuddeyo n'abyegaana ebimulumiriza nti ebimulumirizibwako nti yali adiringa n'opposition Dr. Kiriza Besigye Kifeefe. Lwaki avuddeyo n'abyegaana? Bino nno bizze oluvannyuma lwa Kayihura okuvaayo mu interview n'alangirira nga bw'agenda okumawo mu gavumenti era n'agamba nti no singa tebamuwa mulimu yajja ggwewa. Avuddeyo n'asambajja ebimulumizibwako n'agamba nti abo bamusibako matugambuzi kumuliisango kubanga ye yali asaavinga ggwanga lyonna. Oli ku Yugi Update TV gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja Qatar, Canada, Oman, Dubai, abali mu South Africa nammwe ku muliraano Kenya mbatumiddeko nnyo mwebale kubeerako. Mwenna abajja mu comment section tujja twala obudde tube nga tubaddamu temuggwaamu maanyi naye nga mbatumiddeko nnyo mwebale kujja mu comment section muteekayo endowooza zammwe nkakasa zirabibwa abantu enkuyanja era ne zituuka ku oyo gw'oba yaddegadde eddoboozi lituukeko. Jeno Kale Kayihura avuddeyo ne yeesambajja ebimulumirizibwako nti yali adiiringa n'opposition Dr. Kiriza Besigye Kifeefe. Kano Kayihura asoose kwebaza President Yoweri Kaguta Museveni olw'omuwa omulimu gw'obwa poliisi n'oluvannyuma n'avaayo n'atangaaza ensi ebyogerebwa nti nno yali adiiringa n'opposition Dr. Kiriza Besigye. Agamba nti nno nali nsaavinga mulimu gwange ng'owa poliisi. N'agamba nti nno mulina kitegeera Kano Kiriza Besigye yali apaakinze emmotoka wakati mu kibuga Kampala okuliraana kumpi ne Mini Price ewaali enkuyanja y'abantu. Agamba kaali kaseera kazibu nnyo ye nga ye Inspector General of Police okuvaayo okugobawo Dr. Kiriza Besigye mu kaseera ako olw'ensonga nti abantu baali bayitirivu ate nga kijja kulabikanga ayeekubidde ku sayidi emu eya gavumenti ate nga ye alina kubeera nnyuto alina kuweereza ggwanga lyonna Uganda. N'agamba nti mubiraba bino okubeera omukulu wa poliisi oba wa poliisi kyangu kyemuba mulina omumanya nti mulimu abantu abajja okujja okujeemera ebiragiro nga ye tajja kubanga akkiriziganya naawe buli kadde so n'ebikolwa ng'ebyo muba mulina obisuubira. N'agamba nti nno muba mulaba nti nnimba lwaki nandibadde njija mu interview yammwe okubamalira obudde njije ntandika ate okulimba wano. Besigye yali ayimiridde ku sayidi ye nga nange ngezaako mmugoba naye nga siina lwagaanya nga sirabawo luwenda lumugoba kubanga kali kagenda kukola nga akabonero akalaga nti nno nze neesudde sayidi eya gavumenti. Jeno Kale Kayihura wato waavuddeyo. Jjukira nti nno ebiseera bye ng'akyasaavinga nga Inspector General of Police. Omulembe ogwo gwaliko Kano Kiriza Besigye nga ye leader of opposition era nga yaliko era ng'ekibuga Kampala kisaanikirwa olwa Dr. Kiriza Besigye wabanga ayingiddewo mu kibuga Kampala. Kati Kano Kayihura agamba kino kyamubeerera kizibu nnyo okuteekinga action mu biseera ebyo ate n'agamba n'olwanamungi w'omuntu eyaliwo waali tewalinza kubeerawo kikolebwa okuggyako okuleka obulesi ensonga nebanga ekakkanyizibwa yokka na yokka. Oli ku Yugi Update TV k'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Avuddeyo n'akakasa eggwanga nti nze nali nkola mulimu gwange nga nsaavinga bannayuganda bokka wabula sikolangako ddiiro n'abaopposition sikolangako ddiiro na Kano Kiriza Besigye. Obadde oli ku Yugi Update TV weebale kubanga otuninze amayengo gano. Nyongera okubiriza ggwe atannaba kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliza. Wabula bino abyogedde naye byonna bikudayirekitinga nga Jeno Kale Kayihura engeri gy'ali mu kuwadaawada nga ddala agenti yeetaaga omulimu mu gavumenti ayagala kuddamu kusaavinga ggwanga mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Olowooza otya ku nsonga eno eya Jeno Kayihura
okukomawo mu gavumenti okusavinga yolowooze banaaba muwadde omulimu anaakomawo nga wa poliisi anaakomerawo ku mulimu ki nze naawe jangu tutangaaze ye ensi enaamwaniriza etya. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira
buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.